ejjulo tusoose okulabako mu kanisa y'omugenzi pasita. Omugenzi pasita abadde ategeeza kyomulamu era kikyosinga omujjukirako. Pasita Yiga kyosinga omujjukirako abadde ayagala nnyo abayimbi abayimba ennyimba z'ensi. Olw'ensonga nti ffe abayimbi tuba tufulumya ennyimba naye omuntu okuva eri n'agamba omanyi oluyimba lwolwo lwagala lusooke luvuge ku ttivi yange omuntu okuvuga ati n'alusasulira. Ekyo kinene kikulu eri ffe abayimbi kitegeera. Ate n'ekirala aleese abayimbi abato aleese agasseeko mu industry ey'abayimbi. Omuntu okuleeta omuyimbi ng'amugye from nowhere ekyo kikulu nakyo nkimwebaliza. Kyova olaba era mbadde nina okubeerawo. Ate n'ekisinga obukulu tweddira omuziro gwegulu neddira Ngabi ye mwami Yiga nze Namatovu. Ogedde ku bayimbi baleese mu music industry, bayimbi kibona ab'omuggo ne baleese mu industry? Yaleeta omuyimbi gwe bayita Benana Misinga onkubyeko ekibaati ate nga tayimba gospel naye ng'omulaba abantu bamwagala era naye omuyimbi yafunamu yakola ssente n'afunamu n'aleeta Bibuuza era oluyimba abantu balwagala n'aleeta Nabbi Omukazi. Ennyimba za Nabbi Omukazi zaali zinyuma nnyo naye zaali nnyingi nnyo ng'era okiraba nti n'abalala bangi ne waliwo Gga yayimba Mukama nti kula omugugu kibiki ya Hassan Ndugga naye nga bambi olaba nti abadde musical nnyo ng'olaba nti ennyimba abayimbi be babadde mu bulamu bwe bwabadde nga mulamu ng'olaba nti abayimbi baleeta ennyimba ng'abantu bazaagala. So kitegeeza nti abadde alina talent ye ng'omuntu ate nga ne musically atugasa. Kikyosinga omujjukirako nze kyemujjukirako nti abadde mujagujagu nnyo nga alimu ng'ali fane ate nga kugamba ng'omulaba nti nno kyakola akyagala ate nga mumalirivu ate nga ayagala kugamba abadde fane kyekintu kyensobola okugamba ali fane Pastor Yiga nga ne olaba ebyo kyolifa teweerabidde nga ne waba olina stress oseka kuba ze mbadde sisomera ku church sisabira ku church ye naye nga mbiraba ku social media mbiraba oluusi ne ku TV ye nga ngendayoko naye ng'omulaba buli ogenda kyolifa teweerabidde oba olina stress osobola okugyerabira kuba bisesa biba bisesa. Okay, nga tumaliriza ebigambo biriwo bingi waliwo abamukomerera waliwo abasansira gwe kikyoyinza okwogera? Nze ebyo byenjogedde kuba nze byemumanyiko ebirungi nze nga nze kati ebibi nze sinze nina omusango okusalira omuntu ebibi Katonda yakusalira ebibi byaffe emisango. Kikyolifa teweerabidde Pastor Yiga? Okay, tweyanyiza nnyo nze ngaaliyo omulala Kyerifa serabidde actually kakibavudde Kyerifa serabidde nafulumya oluyimba Pastor Yiga n'alugula essente zesobola babuulira naye ng'ate aluguze akasente akawera kyo kyekyamazima. Balamusiza bannange linnya lya Yesu Kristo era nebasaasira ffenna okuba kifiiriddwa Pastor Yiga. Kino kiffe okufiirwa kuno tulumiddwa nnyo kati nga ffe nze neddira Ngabi kyekusooka era Pastor Yiga bamwanyanyaze ebigambo sirina bingi naye nga Pastor Yiga bimanyiko ekintu kimu
musajja mumalirivu bw'aba asazeewo okukola ekintu akikola n'omutima gumu ate pasita Yiga ayagala nnyo abayimbi era y'ensonga lwaki abayimbi tugenda wetuli omulundi ogwasooka pasita Yiga lwe yankubira essimu yalina oluyimba lwange lwe bayita ssanyu lya mulenzi lwayagala lusookere okuvugira ku TV ye ABS era n'aŋŋamba mwanyinaze oluyimba lwolwo lugenda kuvugira ku ABS okumala emyezi 3 era tukola contract era n'alusasulira kale nga kiraga nti pasita Yiga bambi ayagala nnyo abayimbi n'ekirala pasita Yiga muwa ekitiibwa kinene nnyo olw'ensonga nti alina contribution ku music industry bannange omuntu okuleeta abayimbi abasukka mu banna nga basita kyangu ate nga pasita so ekyo mwebaliza era Mukama amututte naye alese omukululo ku music industry era tukaza okuba n'omutima ogwo kubanga abayimbi be yaleeta twabalaba ate era abantu ne babaagala ate nga pasita so kuti ekyo kyatwewuunyisa nnyo okuba nti pasita ate ayagala abayimbi abayimba ennyimba z'ensi otufiiriddwa nnyo era eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu nga pasita Yiga tebasaangika si bangi bannange n'olw'ebigambo ebyo badde tusaba ebigambo byesobodde okwoku amaanyi abatakyaliko empalana ziba zibudde ate omuntu yenna omusumba ngoli musumba wanna oba tolina mpalana kitegeeza ti buli muntu yenna abamukwano gwo kubanga gwoyina okusumba abakyama basubanga gwolaza ekifaananyi ekibi ekiraga nti waliyo omuntu okusigala ng'awalana munne ekyo kiba kikyamu sendaba twamaze okufa oba yagala ne kyaki yonna esaaniwo ddala ddala ebya kyaki okusaanawo nti ebintu byonna bya katonda yasalawo n'agamba kino kibeewo era katonda bw'aba tasazeewo nti kino kibeewo tiwali kisobola okuba teri muntu asobola kusaanyawo katonda kyatadde omwabubaka ki omwabubaka ki nga ye nze mpa omubaka mukulu Ssennyonga nti bannaffe betulabirako betulina okulabirako kubanga bwe batubuulira tusobole okukyuka okuva mu bintu ebikyamu kati bwe tubanga betulabirako tusaba akole ebyo byetusobola okumulabirako okutuufu bye tutasobola kuba bwe mbandiga nga nze ndiga gwasumba bwe mpulira ebigambo kati ng'ebyo nsobola otya okugamba nti byamubuulira butuufu ng'akyasobola okubeera nti n'omufu asigala mwogerera bikyamu ze naalirowoozezza singa kati agatta bugasi kuba kati sawa yakunyolwa sawa yakubeera kungubaga ngamba nti ekyalibadde ekituufu naye yalitwegasseeko bakungubaze bamunaffe amaze okugenda tetukyalina kyetumunenya tewali kyetumubanja ekyo nzikendowooza Kyali Negu kiki olifa twerabidde ku pasita Yiga mwana nze kyendiva seerabidde ku pasita Yiga pasita nti y'omu ku baana be nali njigiriza okuyimba era pasita yabeerako omukozi wange pasita y'omu ku basajja be mbadde mmanyi ennyo nga basajja abagezigezi abasajja abakalabakalamu kubanga yavamu nga muto nga musajja mugezi nnyo nze pasita Yiga namulaba ndowooza akyali mu myaka nga 2 nendaba pasita Yiga oyo namala naye emyaka nga 3 nga nze mukama we
mukama we mu ngeri ki? Yali tiyali muyimbi. Nga gwe maneja we? Nze maneja, nze mukulembera, nze musasula. Mbadde yali akubira ebivuga? Yali akuba ebivuga kituufu. Anti muntu bw'oba okuba ebivuga ng'ate nze mukama we era nsigala nga ki? Oba nsigala nga mukama we. Naye batugamba tewamusasula ebiseera ebyo. Kaakati abantu be tutasasula bangi. Omuntu yenna bw'obanga obadde omukozesa ne wabaawo olunaku sente ne zibula era omuntu oyo gw'okozesa asobola okugamba nti obadde tomusasula era tomusasula. Naye nga yali musajja mulungi nnyo sirina kye mwogerako nti oba yankola kino wabula mmanyi nga omuntu eyali omukozi omulungi. Kati olwo ki ekibaawula ggwe naye mu kaseera ako kubanga ggwe oli maneja n'obuvaako ne bakugoba? Okwawukana kw'abayimbi oba abakubi b'ebivuga tekubeerako nsonga yeetengeredde. Luyinza okukya olunaku lumu omulala n'amukubira akasimu n'amugamba w'obadde okola mwana vaawo ate nze nina akasingako olaba bulabi olunaku nga lukedde w'obadde naye nga tatali. Kati sinza kuwa nsonga nti oba waliwo eno oba waliwo eri kubanga nalaba bulabi nga taliiyo. Naye nda okuddayo okumulaba nga mpita kuba yasigala mukwano gwange. Ngenda okuddayo mulabe nga mpise aŋŋamba nti kati ndi mu Tiansi era bw'atyo nanyingiza Tiansi netubeera naye ye mukama wange. Ku lundi yali mukama wange kati ku luno mu Tiansi n'afuuka mukama wange. Biseera ebyo yabeeranga atya kuba batugamba yali musajja mugezigezi nnyo mu kisaawe ky'ebyomusic? Nnyo era okumanya yali mugezigezi. Omanye ebyomuziki guno nga bino gafe kututambuza waliwo awamu we bisala awamu ne bibeera nga birungi naye bwe byasalanga olw'okuba yali mugezigezi yomu gwe twewolangako ssente. Yali musajja mugezi nga tumwewolako ssente kubanga yakolanga ebintu bingi bwe twabanga tukola nga y'omwaka oba jaazi yali ng'ayimba ng'ate alina n'obuzanyozanyo bwe bwe yakolanga obwamusobozesanga okufuna ssente yadde walinga tonamusasula. Kagamba yali musajja mutetenkanya nnyo mujagujagu nnyo yali musajja mugezigezi era nga gwotosobola okutegeera nnyo. Ate bano abavuddeyo nga bamwogerera ebisongovu. Musajja we gyali eno amubanja tansasulanga nze njagala nsasule kubanga mukolera ndi musajja wamukoledde okuva mu lutalo paka kakati. Kati lwaki sibanja nansasula nga n'abalala abatannakola era bembala nti tebakolanga ng'abawadde. Kati nze mba mukyamu kibwa nange nsaba mpe mba nina obukyamu. Ogambye wamukola okuva mu lutalo? Paka mu lutalo nga si mu lutalo wokka nga tukyalina mu nsiko ne tuva mu nsiko paka kubanga nze nayimba oluyimba olwasookera ddala lwe baali bayita mukuliko olutalo. Olwo olina emyaka emeka bw'oba mwali mu lutalo? Lwaki oyagala nnyo okumanya emyaka? Anti tubalebalemu tulabe ntukakase nti omusajja abanja. Kaakati bw'oba oyagala kumanya byange ne Museveni wuliriza byenkugamba naye tobuuza nnyo bya myaka. Lwaki obuuza emyaka? Kubanga kati gwe ne bwe naakubuulira emyaka oli mwana muto tojja gitegeera. Egyo tugireke kale. Ne mu nsiko oli okola ki? Buli muntu yenna bw'obeera mu nsiko oba obeera nga wali mulwanyi. Anti omuntu ajagamba mwe batumanga leeta sigala kati owasigala tabanja. Kati ne bwe babanga bakutumanga sigala nga gwe wakola omulimu okuleeta sigala omujansi oyo naaba nga yanywa sigala kudde obwo yalifunye obuzibu singa yalibadde tanywa sigala oba wali mulwanyi. Kitegeeza obanja bwe mba nga nze nabakubiranga omuziki ne basanyuka ennaku eri neggwawo ku budde obwo ekitegeeza nali mulwanyi. N'omuntu yenna yena abaako n'omuwendo gwa ssente gw'abanja obanja ssente? Nze sibanja muwendo nze mmanja kasiimo omusajja byenkoledde eggwanga ennyimba zenyimbidde eggwanga ennyimba zemuyimbidde lwaki sisasulwa? Ayinza okugamba just akasiimo lwaki bayimbi banno bakuyimba emyaka? Kakati oli kyayagala kyakukola nayimba oluyimba nenkugamba buli omu kyasanze kyakola ki kyayogera
kyo kikukumye okubeera ng'oli fiiti osobola n'okudduka mu banna abakadde bagwayo bagenda kugwa. Omwana ekinkumye nga ndigwe nti seeteekamu birowoozo abalala balina bye balowooza bamanyi nga balowooza siddaawo okulowooza wabula buli ssaawa nze neerowoozaako nga nze mba nina kwerowoozaako nga nze sirowooza ku balala kyova olaba nti nze sirina mpalana namu boddaawo n'owala n'omulala ogenda kwekaddiya wekka lwaki okaddiwa nego buli muntu abeera ne pulaani B. Pulaani ye yasooka bavaayo n'obanja senga baganya ddala okusasula. Nze manyi tebajja gana kunsasula kubanga nkoze omuntu yenna akola bamusasula teri muntu akola ne batamusasula senga mbadde njogera nga sikola awo n'aligambye byemmanja tebasobola kukola ki nsasula aliwo omuntu akoze bagana omusasula tekisoboka naawe. Obubaka bw'obusemba obubaka obusemba kuki anti waliwo obubaka bungi kati obayiga n'abakungubazi oba abakungubazi tugamba ekintu kimu tubambi abakungubazi Katonda abakumye era tusuubira nti bajja kusigala nga bwe babadde kubanga Katonda yateekawo ekyo n'abagamba nti omusumba yegabeere omusumba waabwe abasumba era teerajja bateerawo n'omulala asobole okubasumba bulungi nga buli babadde abasumba kyokka nze mbagumya bugumya tibagumya bagumiikiriza.